Munnakibiina kya Uganda People's Congress Aguti Sarah ye mubaka omukyala omulondo wa disitulikiti ey'Eddokoro nga bino bikakasiddwa akulira ebyokulonda mu disitulikiti eno mu kiro ekikeesezza olwaleero era nga yasomye ebivudde mu kulonda kuno. Sarah, who has obtained the largest number of votes, winner and district woman representative in Parliament, Dokoro Electoral District, signed 21st of March 2024. Ebivudde mu kubala obululu biraga nti Aguti afunye obululu emitwalo 2,340 kw'obwo obukubiddwa ngaddiriddwa munna NRM wa Dong Janet Roselawo ng'ono afunye obululu 14 munnakibiina kya Forum for Democratic Change ng'ono ye muwala w'omugenzi Dr. Cecily Ogwale yali mu kifo kino nga ye Alrock Austin Ogwa Rosemel akutte kyakusatu ng'afunye obululu 8 mu 168 akutte ekyokuna ye Akulo Esther Obot yeyeesimbyeyo ku bwannamunigina ng'ono afunye obululu 79 nga ye munnakibiina kya National Unity Platform Ageno Harriet avuddeyo n'obululu 727 ng'ate Arawo Rebecca nga naye talina kibiina mwe yagidde abuuseyo n'obululu 439. Adongo Janet Rose Erawu Okero NRM 14,001. Ageno Harriet No 727. Aguti Sarah UPC 23,044. Akulo Esther Obot Independent 790. Alrock Austin Ogwa Rosemel FDC 8,168. Arawo Rebecca Independent 439. Wabula ng'akulira akakiiko k'ebyokulonda mu disitulikiti y'Eddokoro tannalangirira Aguti ku buwanguzi, akulira akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga omulamu Simon Byabakama asoose kwebaza bannaddokolo olw'empisa ennungi ze boolesezza mu kalulu kano nga ke kalulu k'okujjuza ekifo ke basoose okutegeka ne watabaawo kwemulugunya kwonna. I wish to commend all the candidates for having offered yourselves to participate in this very important democratic process. We also commend the political parties who have fronted their flag bearers. We commend the supporters, the civil society groups, and every individual who has participated in this exercise. Yeebazizza ab'ebyokwerinda abakuumye emirembe era n'asaba bannaddokolo okwetegekera akalulu ka 2026 kuba omwaka ogujja lwe bagenda okutandika okusunsula abo abagenda okwesimbawo. Also want to thank the law enforcement agencies led by the Uganda Police Force for working in ensuring the prevalence of an enabling environment for a peaceful, credible exercise. Aguti asiimye bannaddokolo olw'okumusaamu obwesige era n'alaga byagenda okutandikirako. First of all, I first want to thank the party president. I want to thank our secretary general. I want to thank our party leaders, the MPs that has been around with us throughout campaign, the chairpersons from other districts, and I want to thank all the party members. To my people of Dokolo, I'm very happy, and I want to thank them for electing me to be their leader. Ye Jima Kena agamba nti kyekiseera okweddiza ebyabwe ebyabaggyibwako era nga bafunvubidde okulaba nga beddiza ebifo byabwe byonna. I think it's a wonderful win. I want to congratulate my candidate for the tough but short race, and thanks to the people of Dokolo for giving confidence in the Uganda People's Congress. The party gives us a good stepping stone, lessons learned, the areas of improvement which we need to work on, but I think we're good for now. Ate ye Amriyat ayozayozeza banna UPC olw'obuwanguzi bwe batuuseeko era n'ategeeza nti kano ke kalulu akakyasinze okweyolekeramu amazima n'obwenkanya eby'ekika ekya waggulu. Be that as may, the people of Dokolo have chosen. Usually voters choose the candidate leader that they deserve. I hope that the MP-elect Aguti will measure to the level of performance of our departed leader, Atat Senior Barbara Timogwa.
ne Dr. Rosemary Ogwal akkiriza nti kituufu agutti abasinze ensumika wabula n'amusaba okukolera bannaddokolo nga ne Akulo Esther akkiriza ng'agamba nti kino bannaddokolo bakikoze olw'okwagala obumu mu kitundu kyabwe. We have got to accept that the people have listened to very different versions and visions of where Doholo was going to be. They have chosen one vision. That vision was given to them by Sarah Aguri and of the UPC party. So given that we live in a democracy, we have got to accept that. N'abakulembeze abalala boogedde ku kalulu kano ke bagamba nti kabadde ka mazima na bwenkanya. Bulungi nga bwe mbagambye era tugezezaako okulaba nti nno ensonga zaffe tuziteekayo ensonga ze tugenda okukolera abantu n'esi kwogera ku linnya ly'abantu era kyekirwawulwamu n'abalala. Nze Aneti Namatovu ku lwa KSTV Agaleero.